security empapula ng'ezange zitukula bayinza okukola ki kuzibba ate nga next time nyinza okuba nga neetaaga position endala enneneko okusinga ki okusinga eno naye just bwe nnyinza okuwabulamu aba security nti nno tukolaganire wamu poliisi eriwo okukuuma ffe n'ebintu byaffe teriwo ffe okukubagana nayo poliisi tubadde tugisaba nti nno mu mbeera yonna yonna ze we mazze n'abawagizi bange poliisi baba deployinze muli batono muli bana ffe tuli over 500 to making abantu abo kuba mookenga kulaga nti nno oli mu kunyooma olw'omukulembeze waabwe kubanga kijja kutuviiramu obuzibu ekirala poliisi mbadde ngisaba nnyo erwanirire effengayo ku ddembe ly'abannamawulire omwana munnamawulire aba asindikiddwako olenga guwa poliisi osindikiddwa era at the end of the month osasulwa omusolo munnamawulire abaze ne kamera ye n'essimu ye bw'omubulookinga okuyingira okwata amawulire okutuusa ku bantu information kiba kyabulabe nnyo obanga agamba olina kyokwekerera twagala ebintu bibeere byerufu bibeere transparent so poliisi mbadde ngisaba mu bantu be musinga osobola okugaana abawagizi bange that I can understand because the place is small and mu avoiding a congestion naye bannamawulire bo mubakole ki mubaleke for example waliwe batukwatidde wa poliisi abadde mwenanja kwegamba bonna n'abakambuwalira abasindikedi ne kamera zaabwe ekitali kirungi era mbadde nsaba poliisi eddembe ly'abannamawulire ddyo mulireke munnamawulire yatutuusaako ebyo ebizibu abantu ebibatuukako mwe gye mutaba oba naffe ffennyini gye tutakola ki gye tutaba so bakazi battu abo balina kampuni ze bakolera bw'abaza okusaka amawulire ayagala eri addeyo bambi bamupromotinge ne ku mirimu bamusasule bulungi bakama be bamusiime kakati bw'omugaana okukwata emirimu gye naawe gwe naawekera ku makya nga bakugaanya okukola omulimu gwo at the end of the month ne batakusasula omusinga okwekalakasa nti babasasula leeti babasasula katono noono omwana buli emirimu gye bwatagikola bulungi bajja musasula katono tebajja mu promotinga so tukwataganire wamu tukolere wamu kubanga nga wegambye nti mu core values zange nga nze ng'omuntu njagala nnyo okukwataganira ki ewamu nga sifuddeyo oli wa ddiini ki oli wa kibiina ki oba ovaawa wasoma ki oli mugagga oba oli mwavu tukwataganire wamu Uganda ffenna etumala obuzibu tewabaddewo obuzibu bulyawo just nti nekintu kibaddewo pepa zange nungi nnyo okusinziira ku ndabika yange oba ku kyebadde basuubira kubanga abayimbi waliwo ekifaananyi kye baatusiiga nti ffe tetwasoma era tetulina nnyo magezi era omuyimbi ng'oyagala akuddukeko leeta ebintu by'empapula so ne balaba empapula zange nga nnungi nnyo zisinga ne bakandidates bonna bendi nabo mu lwokaano so ne baagala okumanya ddala bituufu ne bakubako mu UNEB ne bakubako gye nasomera ne banoonya be nasoma nabo mu bagirlfriend be nali mbaddeko nabo okukakasiza ddala naye ng'empapula bamaze ne bagamba nti bintu bituufu kiryokke yingira olwokaano olabika nga atidde are you ready okubanga obisana ne bakandidate abalala no tetutiddemu wadde n'akamu labira engeri gye tuvuddemu engeri abawagizi bannakawempe gye bamperekeddemu ne be tusanze ku kkubo nga batwegattako yoyo mubaka waffe already tuli bawanguzi ffe tetuzze kuzannya katemba tuzze kuteekawo nkyukakyuka kubanga ffe ffennyini abavubuka bwe tutaaveeyo ne twenyigira mu kintu kino teri bannakawempe ninga bo nkulidde mu mbeera ya kusomoozebwa just okuyimba kuno kwe kuntaasizza nemba nga nsobola okubaamu ensonga n'ebyo baganda bange abavubuka abali eyo bakuze maama single mother maama yawukana ne taata ono akuze ne taata yekka ono akuze ne maama yekka bakuze babagobagoba school fees baana bangi nnyo abavubuka abagezi nga babato bamu bamaze P7 nga tebalina zakweyongerayo kugenda mu secondary bamu bamaze senior 4 ne kati banoonya bawanjaga ez'okugenda mu HSC bwati abamu bagenda kukomaawo nange nayitako mu mbeera eyo nti nali mugezi nnyo nembaera one of the best students ne kosi gye bamba ku gavumenti nga si nnungi nga njagala kosi ki ennungi namaliriza ndi mu bino byaki byakuyimba byebintaasiza kati nange nreflectinga kiri kye nnali ne ŋŋamba ate abo bakyali bange batalina kitone ani agenda okubataasa ngenda kubataasa nga nziza okuteekayo ensonga zaabwe nti abavubuka bali bubi tebalina mirimu mulabe kasasiro mulabe emyala mulabe amalwaliro matono nnyo n'amadagala gali mu matono nnyo ku nnamba y'abantu abali mu kawempe abo wennyini Kalifa aganaga ku luno bwekakasa
wogenda okubeera nga weesimbawo because ebbanga eriisozi oyogere ebitakwatagana ate Kawempe South soko kiddemu ntya okwogera ebitakwatagana ntya weesimbawo ku Kawempe North naye last speech wagamba Kawempe South kakati ekintu ekyo kyali bwe kiti omanyi bw'oba ejja eno mu Kawempe North oyitira wali bwayise era oyitira Kavule mu Kawempe South abantu abo nabeerako nabo banyimiriza nembeera nabo okumala essaawa 3 nga banyumiza ebizibu byabwe nti omubaka waabwe tebamulabangako omubaka waabwe alinga naye esegirinyi yakolaki yafa nabo bamulekwa ne bambulira ebizibu bya bingi nnyo ne bimbeerako nnyo ku mukiku mutwe era ne baleeta n'ekitoozi nti nno singa ne bino ebya South ne North bikolaki bivaawo ne babaira nga nze ebirowoozo byange kubanga bisobola okubatwala mu maaso era ne baŋŋamba tunoonyeza omubaka waffe mulwadde ali kirudde oba mulabe bamusiba bwe bamusiba tubuulira ali mu kkomera ki ali kitalya oba ali luzira kale bambi bamunoonya omubaka waabwe kati nange ebirowoozo byabwe nagenda nga bambi kinkutteko nnyo nga ndaba balina ebizibu babimbuulidde abakyala abaana ba bodaboda be bakwata buli lunaku abavubuka be bakwatira mu ghetto ne bambuulira nti tubadde n'omubaka waffe ate ng'asasulwa n'omusaala agufuna naye tetumulabangako ne mbagamba nange babaleetera ne babagamba mumale gatiikinga bwe mwatiikinga kyekyo kyemwakola ki kyemwafunamu so nembeera nga kindiko nnyo kuki ku bwongo naye ako kantu kanafu nnyo nnyo that is a slip of the tongue. Khalifa abamu ku bannayuganda balowooza nti kenso tomala okubuuza abantu abamu ku bannayuganda balowooza nti Khalifa ozze kuteekawo competition ku Bobi Wine engeri gye baakuma kaadi eri kwenye kituufu constitution ya Uganda etukkiriza buli omu okubeera affiliated ku kibiina kyonna era ffe twali ne muganda wange oyo nga tuli mu kisinde kya people power era naye bw'asalawo okukola ekibiina aba amanyi nti no mba nkoze ekibiina waliwo abagenda okukijjamu waliwo abagenda okugenda mu kibiina ekirala so